bw'onoowulira obujulizi ojja kutegeera nti Katonda akola. Ani omutuufu alina obbuwa? Best man Deri mabega mumukulembere wana abagole si wano mutuleri sembere eno tugenda kuba obulwani ateekwa okuba obujulizi. Obulina naye omwami bw'aba alina kyayagala okwogera twali buzibu ono nga akazindala akanonyi. Haleluya. Yebazibwe nnyo omulokozi. Abooluganda ku ttaka lino kwe tuyimiridde ffenna Katonda aliko atambuza bigere. Mu kutandikira ddala okulaba Katonda kansooka empiseewo kano nalaba Katonda ng'atambuza ebigere era nga Katonda w'amaanyi agulumizibwe ennyo nga musumba waffe awonye amasasi. Ekyokubiri n'awona COVID. Kati kangende ku bujulizi. Ndabye Katonda musala musumba gy'abadde atusabiranga nti nsaba Katonda akuweeyo omuntu. Abantu mwenna abali awo abantu be mulinaanye olinawo omuntu gw'olina asobola okufuuka ekyomuwendo gy'oli mu bulamu bwo. Nze nalina be nali mpita emikwano nga balinga mu 600 naye Katonda mu kutambula awo musaala eyo nga musumba agamba nti tambula. Nze mu kutambula n'amaanyi nagamba nga Mukama mpaayo omuntu, Mukama mpaayo omuntu, Mukama mpaayo omuntu. Mba ndi awo Mukama nanditera ekyapa mu mannya naye yandetera wa Luganda. Ankoze obulungi obutagambika kubanga ye muntu asobola okukansolinga, asobola okuwa amagezi mu kino ne mu kiri. Twali tuli awo nalonda omwagalwa wange omukyala wange ali wano nga ye mumulabo mulungi nga bwali. Emabega eyo yonna nga ngamba nina okugenda osasula. Omanyi bw'ogenda mu Western Party n'ojjayo omukyala si kyangu, osobola omwegomberawo naye okugendayo okusasula si byangu nnyo, olina kubanga onywedde. Kati mba ntambula awo ng'owooluganda Mukama gwe yampadde ne mwebuuzaako ne mugamba naye nkoze ntya? Nkoze ntya omukyala wange mwagala nnyo naye anjagala ate nina okusasula. Kankabirire Katonda wano ajja kuddamu essaala yange. Essaala eyo Mukama yagizeemu. Era twatambula ne tugenda ne tutuuka era abakadde twalese basanyufu nnyo. Ne bagamba bo baali tebamanyi nti omuntu okuva eno mu Central ffe nga batumanyi nti oluusi tutwala ne tutatuukiza ne tusasula. Naye baavuddeyo nga bagamba ate nze mmenye likodi n'okusinga abeewaabwe. Kubanga ku ntandikwa nasooka ne ngamba kansooka embirindemu kubanga nga we mumanyi omukazi omulungi okumubeeza mu muzigo tekisaanidde. Ne mugamba gumiikiriza katono nnyo tusooke tumalirize paka ye twateekayo tusobola okuteeka oluba. Ekyo bwe kyaggwa ne tufuna ne bye twafunaawo. Kati awo ne ntandika ekkubo ery'okulaba nti ŋŋendayo nsasule. Kyawedde agulumizibwe nnyo Omunazaaleesi. Tunaamusinzanga, tunaamugulumizanga emisana n'ekiro. Banange owooluganda Mukama gwe yandeetera owooluganda alidde ki Matiya ankoze obulungi obutagambika. Nali neemulugunya ne ŋŋamba nti omuntu osobola otya okufuna owooluganda olwo? Omusumba gwatugamba anajjira mu kire kyankuba, anajja wa kiragala, anajjira mu kala ki? Naye namulaba. Kati nga tugenda ku mukolo tutuukayo tumaliriza batusiibula tukomawo. Mu kutambula okwo nga bw'omanyi era sitaani ayagala nnyo okwegulumiza.
naye twamugamba oli wansi wa bigere kuba twali tumaze okukkiriza Katonda ng'era tubaye tuyimbirira Katonda nga tumukoowoola. Omukolo gwonna twagumukwasa okuviira ddala ku ntandikwa. Mukama yatukoze obulungi obutagambika naye tuba tuli mu kkubo tutambula. Tunaatera okutuuka eno mu distance gye twali tukavalinze. Tugenda okuddamu okwetegereza ng'emmotoka ebadde ku kkubo eri mu kutambulira mu nsiko. Naye ekitiibwa kya Katonda kyalabisiddwa n'amaanyi ge. Tewali kabi konna mmoloka ke yatuuseeko. Naffe ffennyini nga tuli balamu nnyo. Twazze buzzi ku kkubo nga tugijjayo mu ttale nga tutambula butambuzi nga tugenda ku speed kwe yabadde etambulira. Neba nga yasobodde okugenda nga reducinga speed yokka nga tetulinye na ku break. Ngani yavuga? Nze mwennyini nze nabadde nvuga. Nga weebaseemu katono. Mu butuufu kirabika neebakamu kuba nali nkooye naye saategeera naddi lwe neebase abula nali ndisoba ate nga bannange bo bawummudde. Naye ngenda okugira bwe nti ng'emmotoka eri mu nsiko. Naye nebaza Katonda tetuyimiridde wano ffenna tuli balamu. Tewaliwo n'omu aliko kamogo. Mwebale nnyo abooluganda, mwebalire ddala okubeera awamu. Tusabe nnyo Katonda atubeere. Kanisa eno Pentagoni ezimbibwe kubanga ebiri ebweru eyo ebyogerwa si birungi naye ate newankubadde babeerako ate nga balaba. Kyekisinga okwewuunyisa amafuta bagatapinga okuva ku TV zaabwe aye ne bagamba nti Katonda wa wano takola. Kati senga babirekera ddala ne bagamba naye ate yasooka okuwa amawulire nti twakulabye ku TV n'obuuza wabaddeko ddi budde kyera ssaawa mmeka kubanga tumugamba nti eri teriyo Katonda era ne byemugenda okukolayo tebisaanire naye ate kwotuula tovaako. Kitegeeza Katonda amafuta gayita mu TV ne gakusika. Twebaza nnyo omusumba waffe Bugingo tusaba Katonda amuwangaaze. Tubeereko mu Pentagoni naffe nga tumulengera wali atudde nga muzeeyi ng'akadiyidde ddala nga tuleeta ebirabo ebya Katonda nga tubimuwa n'ebibye nga tubimuwa. Musumba nsaba nze ne mukyala wange waliwo ke twaleeseeyo okasiime ne maama Susan gyali naye tumulamusizaako nnyo. Tali walano. Yeebale nnyo, yeebalire ddala okulabirira kuba naffe gye tubeera tuzimbye tugenda tukoppa tugamba naffe tulina okufaanako nga musumba. Ekkanisa yonna ekiseera kituuke ng'abalimu bonna bambala masuuti ng'abakyala nabo bambadde babusuuti nga banekaanekana bonekaanekanye nga gye tutambulira tuli bujulizi obukola ki obutambula. Saba Katonda abankuumire, mwebale nnyo okumpuliriza, abawadde obujulizi mwenna mwebale, n'abazze okusaba mwenna nsaba Katonda abakulembere nga muddayo ewammwe. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze Namara Sara nebaza Katonda. Banange bwe toyimirirangako wano mu kibiina ekinene tomanyi kibeera wano. Naye nze nebaza Katonda okulaba nti yateesa olunaku lwaleero okuyimirira mu maaso gammwe olwaleero. Nga nyimiriddewo si lwakindi wabula kumuweera bujulizi. Nze najja wano nsooka kwebaza musumba yebale kutusumba mu COVID mu lockdown eyo. Nze n'omwami wange twali bakristaayo nga tusomera ku St. Joseph Senansa naawo. Naye mbutuufu lockdown bwe yajja twegaliranga mu nju nga tuli ku Salt. Musumba n'abuuliranga n'asomesa ekitabo ate olw'ekisa kya Katonda. Nze Bayibuli najagala dda kati bwe namufuna nga muntu wa kigamba ate nga kigambo kya Katonda ne mpuliranga ddala ali mukundi ow'omwoyo. Kati lockdown bwe yabanga akakanyamu awo ne ngamba omwami wange ne mugamba nkwagala nnyo era nkugondera. Naye nze mpulira mu Church of Uganda
enjiri tekyanoga. Ne mugamba olw'ekisa kya Katonda ngenda kuba mulokole, naye bwe tunaazaala tujja gendanga ku St. Stephen tubatize, naye nga nze ndi mulokole. N'asooka asiriikiriramu awo. N'angamba olokolokose ogenda tandika ebyabalokole overnight musumba mpise ebiki biki ng'ebya kyaki endala nga bwe mubimanyi. Teyali mu nsonga eyo teyali mukyamu kyaki gyeziri ng'abakyala tebakyalina budde bw'amaka ali ku kyaki overnight simanga lunch hour. N'engamba ajja kugenda ng'akibikulirwa mpola mpola, naye tewaayitawo kabanga. N'angamba kati bano abaana banakula bamanyi ddiini ki, eno ozaale tugende mu Church of Uganda ate kusandodde eno nze nzire eri bo banaddawa. N'angamba lwaki tetugenda ffenna? Awo neebaza Katonda kati nambuuza ogenda kusabirangawa. N'engamba bwe naagamba e Kanani ajja kuŋŋamba transport wala. Naye ne mugamba simanyi mbutuufu, naye nze mpulira njagala mbeere mulokole. Omwami wange ono teyagaana, yangamba tubadde wano mu lockdown nga tusaba ne musumba bugingo lwaki tetugenda e Kanani. Nawulira nga neebaziza Katonda nenga Mukama weebala okikoze. Munange twatandika mpola mpola, naye ng'ebintu bya overnight si muntu waabyo. Ng'oluusi agaana, nzijjukira lumu namukubira ng'aninga akolima. Ne mugamba musumba yalangiridde overnight, waakiri nzikirizaako omulundi gumu. N'agamba ebyo nedda sooka okole ki? Sooka obireke. Naye neebaza Katonda n'engamba oba oŋŋaanye Mukama ku ekyo osinga okwagala yanziramu kimu kati okolima nnyabo. Naye abooluganda kyeka Katonda yali antemera paasi. Okuva olwo omusajja owange tasula mu nnyumba bweba overnight. Ffenna tujja n'abaana ne tubeerawo waneeno. Neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulokozi, nze nenjatula nga ye tanayatula. Omanyi musumba ye asaba n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole. Ate ekirabo ky'okulokoka omuntu kiva mu ye. Saayagala byagenda yatula nedda. Lwali lumu nga mu overnight twali tutudde eri. Musumba n'ayita abalokoka n'agamba ne bw'oba ova eri tukulina, agenda olaba omusajja ng'asituka. Paka wano. Nzaba naye Katonda bwe nsalawo okumujulira. Tuva wano nga musumba atusiiga amafuta kuba nina bingi byemwebaliza. Omusajja n'ayatula. Ate nze bwe nalokoka nenzija wano napa ne ssente n'ensasula ez'okubatizibwa. Naye that Saturday sajja kubatizibwa n'emisinga. Kumbe nga simanyi Katonda alina kyafumba. Omusajja naye alokoke. Naye bwe yalokoka ate ne tujja wano ne baddamu ne batuwandika twabatizibwa lunaku olunaku lumu. Nze neebaza Katonda era njulira ettaka lino najjako ekirabo eky'obulokozi n'omwami wange. Nze Katonda namugamba kwolokodde omwami wange ebisinga ojja kumpa nga gwe yeeyagalidde, sirina kirala kyenkubanja. Era mwebaza Katonda kuba yakinkolera. Tuuka ku mukolo. Omukolo Katonda yankoledde abooluganda. Waliwo omuyimbi eyagamba nti afuuse international owe Uganda, naye nze nabadde international owo ku kaalo. Tebalabangako Muganda asasula ente, ate nga si nteemu. Ente nayo yakula ngeri, bw'ebeemu eba nte, bwe ziba nnyingi esigala nte. Naye omusajja yasasudde ente nga si nte zino lokoloko wabula cross. Nze neebaza Katonda sina kyemugamba, mwebaza bwebaza. Then bwe najja wano nga 2021 yali December nga tukurosinga, I had a miscarriage. Naye najja nga terunavaamu. Musumba n'asaba buli muntu alina olubuto nga kurosinga 2022 olabe Katonda. Ne mu prayer mugundi mu vision book number 1 zaale ng'omukyalo Omwebrania. Naye bwe nalinnya wano sana ate naye n'agolokoka nenfuna miscarriage. Naye najja wano yali lunch hour. Nenzija ekisa kya Katonda kyannondoola, nenzija nenjogera ne musumba waneeno. N'agamba yanguya. Ne mugamba nafunye miscarriage. Musumba yangamba genda olabe omukono gwa Katonda. Gwatanagulaba, fuba nnyo ojja gulaba. Immediately after miscarriage gwali mwezi gwa kusatu nafunirawo okuba ebikola byaliwo.
2023 nebaza Katonda immediately when alwala kwa ngamba bed rest ya 2 weeks abajanga okundaba nga bagamba mama kundo oli lubuto kunza kombate lwavuddemu naye immediately bwe lwaba mnega twakulabanga wano nga webakiriza kumbe balaba birala nene Katonda nakola ki neyegulu ate ekyasinga nnyo okunyumira nazaala 2023 enaku z'omwezi 9 naye nga 8 wano waliwo service lwe nagenda mu ddwaliro lwe luli abago TV oba baali batusazeeko batusalako ku Lwokutaano ku Sande ne batuzaako musumba n'asaba n'agamba naawe ekikyo kireero Mukama akikoleko n'ensaba mu mafuta ago ku Sande naye era Katonda n'akituukiriza nga 9 yali Mande lwe nazaala musumba neebaza Katonda ekirala kamba sibirira entanda abooluganda nzijja kamba sibirira entanda chimala ate nezijamu omwana ono banange nze ebya Katonda bingi kati ku mikolo musumba nze nalabye Katonda ate muleme kwesiga nnyo omwana w'omuntu ne Bayibuli ekyogera kituufu omwami wange nga bwakyogedde bw'obaako omukolo gw'ogenda okukola waliwo abantu bwe weesiga n'ogamba obona nankwatirako obono binaaba bitya nze saalina muntu naye mu Isaaya 5:5 olw'omunaana kyova olaba njuliza nnyo Bayibuli Isaaya 5:5 olw'omunaana waliwo nti ebirowoozo bya Katonda si bye byaffe n'amakubo gesiga gaffe nze nalabye mukwano nga simulabangako naye ng'ayimiridde omukolo gwange gukole ki gutambule yayina abantu b'ensi ya Mukama n'okujula kwayo naye musumba nayimirira mu lunyiriri Yokaana essula 7 olw'21 musome Bayibuli banange ebanyumire kubanga egamba nti yakola omulimu ogwo gumu ne beewuunya nze kankubulira abeekamwenge bakiguddeko Katonda yankoledde omukolo droni biki banange Katonda yankoledde musumba neebaza Katonda webale kutusabiranga nnyo taata kuba najjako wano naddala mu ababadde bafumbira ku looni affe banange gwatanakitukako nkikusabira kikubeeko bakusasule Katonda yeerage musumba neyanziza nnyo taata neyanzenge webale kutusabira twajja wano yali Sande emu n'oyita abafumbo bwe twajja wano n'ogamba omwami wange nti bwe kitaba kisa okubeera n'omukazi ono omulungi naye ate nange bwe natuuse ku kyalo ne baŋŋamba bwe kitaba kisa omusajja omulungi ng'ono wandi mukyewa naye taata twebaza Katonda webale olw'essaala eyo kuba ate nebaza Katonda
mati yono mbutufu temusagiranga musala oba bwobanga omanyi toze kusaba wano tojja nze sina buyinza bukugoba naye temusagiranga musala nkukiriza goba basagira wano bagobe bave obambi bwe mubanga muze musumba bwalidinga ngesala lemerako yasabanga mukama kuweyo omuntu nga naye nange bintabulanga nga mboba namujjawa naye nga mukwetolwa ono prayer request number Katonda gwe yatuwadde mwami Matiya tweyanziza nnyo n'omukyalawo twebaza Katonda bannange temutulekeredde mutubuulirira bannange mu by'omwoyo ne mu by'obulamu obwa bulijjo bantu tweyanziza mbebaza nnyo mwebale kujjanga kusaba ebweru eyo waliyo abatulumba naye abo mubalekerani Katonda temulwana ntalo za munfuufu ekirungi kyaki yaffe eno kyo kyakulabirako kati obwo obutalotalo obwo ffe batulumbalumba dda lwaki owulira mami makula lwaki nga beefuula aba bamanyi nnyo naye mbalekera olunyiriri kuba mubiwulira musoma Abarumi 14 olunyiriri olwokuna singa kibadde kisoboka kuba tebajja kulwesomera kinga kibadde kisoboka abalabe b'ekkanisa eno abeefuula abaloya nti bagisalira omusango Abarumi 14 olunyiriri olwokuna mulusome kuba gye muli muwulira then nze nsibirira abasabi baganda bange mu Kristu twali tuguddemu ekikangabwa mu butuufu newankubadde kyatugwamu naye Mukama mwesigwa ebyo byaliwo naye twebaza Katonda olw'obulamu bw'omusumba entanda gye nsibirira baganda bange Zaburi 124 kubanga nze musumba bwe nabiwulira mu butuufu byankuba wala n'ensoberwa mu butuufu naye olwa Katonda ono yatugattako omwami ono abooluganda nze nange kati wano nvimba kuba abayagalanga okumanyira oba amasasi oba biki nange mu bantu abagenda e Namayumba nalimu olwa connection za Katonda nendaba ku musumba wange kati ne bwe bayogeranga nga tebinkwatako naye ebyo bye byange munywere muleke tusabe tusomeza Zaburi 124 tuginywerereko ate banange nze gye nasoma bwe nawulira ebyo naye yangumya nnyo naye abalabe Abarumi 14 olwokuna olwo lwammwe nange nina bingi naye nebaza Katonda Yesu yeebazibwe abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo twebaza Mukama ku lwa muto wange ono ate n'ono sisita wange nze abantu bano basinkana nali sibamanyi naye mu biseera bya COVID twalinga tusabira mu manga nze nga ntuula eri mu kasaawe wansi tutambula ono alina abaana be babiri abatuuzaawo kasana kangi kaaka waliwo kambuleera essaawa omusumba bw'agamba essaala y'okutambula ne tutambula ngenda okulaba ng'omukyalo ono asaba omanyi bwe tubeera mu ssaala y'okutambula waliwo boolaba bambi n'omuyitako nga mugayaavu nnyo n'olaba nga alinga atalina mu byassala n'ogamba mu mutima Mukama ansaasire nga baba yanoonya ekyono naye ngenda okulaba omukyala ng'atambula asaba ayina obwana abuleka wayita bufanako kubanga muba mutambula mudde ogenda okulaba musinkana ne mutunuulira ate nno bambi naye agamba nti bwe yandaba nga nsaba nga nfukamidde wansi kwolwo enkuba ndoza yali etonnye nansaasira nagayi bambi musajja ono alabika alwana naye kubaawo abantu abasinga balowooza nti omuntu asaba aba ali bubi nnyo nga tasobola ndowooza n'ekyokulya ndowooza nga takiraba yewe tuba tunyumya embooza nga nti lwe nakulaba nakusaasira ne nga musajja wattu bambi naye anoonya kubaawo kakati kyano ne mwetegereza mu ssaala ng'agikwasa maanyi ne ngenda nga mutunuulira tetwogeraganyangako kati olumu twali mulankyawo wano era ne musanga nankoonako manyi omuntu aba akumanya oluusi aba akutunuulira nankoonako we bali kujja kusaba ne tutandikira awo ne tusinkana olulala omwami we era mulankyawo wano ne bafuuka mikwano gyange ne tufuuka famire emu era tukolagana nnyo kakati ngenda okwogera naye nga ngamba nti omukyala wange oyo newaabwe bantawanya nagendayokko n'enkyala
naye embeera ey'okumwanjula ekyaganye siri mujemu mukyala wange mwagala nnyo naye embeera ekyanzibuwalidde ne mugamba tukkiriza Katonda teekateeka olunaku gwe lw'onaasalawo mutule n'omukyala mwogere mu kiwa obudde oba mwaka oba bbanga ki gwe kasita onaasalawo olunaku Mukama ajja kukikola. Nakkiriza n'ateekawo olunaku bbanga lyali ddene ndooza mwaka nakusoba ne tukkiriza Katonda ne tusaba essaala. Omukyala ono nga bwe mumulaba tabeera bw'ati sayizi yasalira ddala sayizi teyali bw'ati naye kyamusayizisa sayizi mukolo omukolo ngendo omuntu wakonga mugabo waayo obadde ki ngamba nti muna ebyemikolo bikyampuuba byaganye newaka eyo bazeeyi bagamba bo nefumbize no mu kibuga kuga emikolo ne gumutabula ne mugabo tukkirize Katonda tugatte emikolo ne tusaba ne Katonda waawano yeewuunyisa nange natuusa eri ekyamazima. Omukolo guno nagubaddemu wakati nga gulinga ogwange nze nazuuka ssaawa 10 ez'ekiro 11 Sulantebe Road eyo 11 zigenda okuweera zetwategeraganya okugenda. Nze nakonkono omwami ono nga ntuuse ku mulyango ne tusimbula ne tugenda sitambulangako lugendo nga bweruti Kamwenge nze wano oluguudo lwonkoma Mityana natambudde ne ngenda Kamwenge wawanvu okuyingirayo munda. Omukolo ne tugumaliriza Mukama yagukoze bulungi nnyo era nze ndudde okulaba omukolo ng'ogwabano sijja kulimba. Omukolo Mukama n'agumaliriza ne tukomawo bulungi ate tuba tujja akabenje ono kaabagambye ayinza okuba takabanyonnyodde bulungi. Nze nali ntudde mu maaso waliyo emabega sisita we ne bulaaza we n'omukyalo omulala tusaba naye wano yali metroni ngenda okuwulira ng'enduulu ng'etabuse n'enzuukuko ono yali avuga. Ngenda okutunula bwe nti emmoloka yali ku speed nga omanyi omuntu ng'oli ayiwe. Ngenda okusuka ng'emmoloka evudde ku kkubo tuva mu Bende tujja ate ye n'akulosinga nadda kuziva ffe tuva mu Bende n'akulosinga ekkubo nadda mu kkubo erivaamu emmoloka endala n'ayingira ekkubo ndowooza twavanga wano ne mu Kigaveeri nga tuli mu nsiko mu Kigaveeri emmanga nga bwe ya bestman yatudde mu maaso gwe weebaka nze neebaka n'omukwasa otulo ne mukwasa otulo ndowooza naye ne tumukwata. Kaakati ngenda omubuuza ngenda okulaba emmoloka etuuse ng'eri sitegeera gyeri ate emmoloka gye tuvuga nga nzibu baggalawo wano tolina ngeri gy'oyizaga nti osale odde eno omuyambe. Kati kye nakola mugamba siba emmoloka muzuukusa emmoloka eno etambula woogenda basaba ne banya woogenda okwogera ekigambo ekyo siba emmoloka awo eba yagenze ng'eri eri wala nnyo etambula naye aŋŋamba nanoonya omuliro nga sigulaba. Kye nava nkwata steering bwe nti nenjikunukiza nenjisika nenjisala nevaayo neddaawo ku kifunvu waggulu neyimirira ne tuva ne mugamba omanyi kati walungi sale kubo tuddeyo eri ewaffe awo tulo ne tubaggwamu tutuggwamu ne mugamba vaayo kati nvuge nenvuga tugenda okutuuka mu kkuba awo tusanga road block etuyimiriza. Omusirikale ambuuza muli bulungi kwanza tuli bulungi ate biki bino by'ograbinze engeri gye twayise mu nsiko eyodde omuddo gwonna ne mugamba ayi no tewali makubo eno nga omanyi tuveeyo mu byalo kati ensiko eno ogenda owaguza. N'agamba nenzisa endabirwamu y'emabega eno emala ogissa n'atunula nakuba emabega n'agamba muli bulungi nti tuli bulungi okay mugende. Mukama bw'atyo n'atuwonya mpozi n'ekirala nebaza Mukama basebo ne bannyabo buli muntu ali wano ng'opangisiza emyaka egiwere 10 kyenjogerako okimanyi. Twamala ebbanga nga tupangisa tulina abaana bakuze tuli mu muzigo mukyala anvuma va wano tugende tunoonya akayumba bategekanaki tusooka tugula ettaka eryasooka ebudde ne batufera batuguza mpewo naye Mukama n'abakwata sente baazituddiza wadde nali nzimbyemu ennyumba eno ng'etuuse ku madirisa ne bagimenya. Mukama ate n'atuwa ewalala naye nebaza Mukama okunzimbira ennyumba. Twava mu muzigo ng'olaba ogenda okulaakula emyaka gigenda ate opangisa abaana bakula naye Mukama yatuwa ennyumba Musumba yemujuliza agimanyi eyeewuunyisa buli muntu buli omu bw'atuuka wali agamba nti Mukama mwebaza namusuubiza omuweera obujulizi ne kati muweeredde mu kibiina ky'abantu abangi kubanga yagimpa ne mwebaza n'emirimu n'ebirala bingi byakoze sinza bimenya
nembimalako naye Mukama nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala Mukama olw'ekyo kyewankolera kyamaanyi Mukama kyova olaba nfukamidde ku kituuti wano nga nkwebaza nti Mukama gulumizibwa nnyo weebale Mukama weebale Yesu weebale Omwoyo Omutukuvu weebale nnyo weebalire ddala era kyendi Mukama waliwo abanda bange na mukwano gwange omu yantuukirira n'aŋŋamba naye okikola otya ne mugamba Yesu ye yandeeta n'anjigiriza emirimu bwe namugamba nti Yesu n'aŋŋamba bwe mbanga njogera naawe emitwe eby'amagezi oleeta ngamba byakusaagirira naye Mukama nkwebaza nti weebale musumba wange weebale tusumba bulungi weebale tusumba kaakati nammwe abali mu kkanisa eyo wanaye bw'osanganga omuntu ng'ali mu kyaki tomugoba ate bugobi kyetuyita okugoba sigati omugamba nti genda naye waliwo asanga omuntu mu kyaki oluusi nga Katonda amusaasidde ate ye ng'amulaba oba nga kiki bw'amusanga amulaba nga kyennyalwa naye bwe nasinkana omwami ono ne ng'amusumbaga nti buli omu anyweze munne tubeere wamu kube ne kkanisa tesobola kubaawo nga tetuli wamu mwoyo gumu nange omwami ono ne bafuuka mikwano gy'ate nga tuli baluganda mu Kristo era bantu balungi twebaza Mukama tusinkanya mwebale nnyo mwebale ddala kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu amafuta go togaleka wano